saba litaje kabona masiko kayinji okuvera kai mbalala ankole saba litaje wenzikiriza eno sabira ku muyimbi wo Sabaswa Mbazira abadde amanyiddwa nga Baby Deusta omuyimbi wo ate nga jjajja w'abaana. Weewaawo ayiranga Nyamuhanga iwe malanje wevanjiro byawe byona iwe mukama w'obusobozi bwona iwe shalawo kikaba abwako obusobozi okabwesigaliza nkoko osazirewo okutwala omuweereza wawe omwesongozi w'ensi yona Mbazira saba omuhe ekiwumiro ky'obusinge olw'okuba osiimire kumwira omu magara g'ensi kandi abase obuweereza obw'omwoyo olw'okuba n'omuweereza bw'omwoyo neetaaga ab'okukola emirimo yawe olw'okuba bw'obusobozi okabwesigaliza tari okumanya kubwasheesha n'okubwira nitwenga abantu nitumanya ekitwalya konka ekirabo enyekyakare tukikimanya n'okuhindura okwitoko okuruga mu nsi oku tukabasa kumanya nabwekyo nsaba muweereze ekyomero ekyobusinge Margaret nasaze obaweereza atenderezebwenga agulumizibwenga Sabaswa abadde n'amawanga mangi ag'enjawulo era mu kaseera kano njagala ng'abayimbi bakyeteekateeka njagala okubasomera ekitondo mu kitabo ekitukuvu ekyenzikiriza y'obuwangwa n'ennono naye nga nakisoma kandeete Ssaabawandiisi wa disitulikiti y'Emigaana Kabona Lwetutte Muwanga asooka abaweeyo ebigambo 2-3 nga tutudde wansi nga n'abayimbi baffe bwe mweteekateeka. Njagala obuuze ku bantu bano era obalambululire ndyoke ndeete ekitundu. Weewaawo taata neeyanza nnyo agulumizibwenga atenderezebwenga wenga ekitiibwa bweza wa Kabaka Kinene ne Maama Nabinene olw'okubibwako Kabona Watonda Kabona waffe Kabona munnaffe Sabaswa Mbazira. Tusaba omutonzi oyo kyetone Katonda namugereka muwe ekimuulo ekyomirembe ate era amulamuze ekisa ate ne famire yesigale ng'etegeera obwakatonda bwayo. Basebo ne bannyabo nze Kabona Muwanga Ssaalongo Lwetutte Lubowa nze muwandiisi w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono mu bendo lino erya Mityana. Mukadde wange omutabiriza wange taata amwogeddeko yatudde wabbali awo eyeesulidde ekikooyi. Basebo ne bannyabo tuli nzikiriza ya buwangwa na nnono eyeetongodde ng'obukatuliki obukulisitaayo obulokole naye tudde ku nnono tudde ku lutembe lwa jjajjaffe ffenna abali wano olwaleero mbadde mpulirawo abamu nga mwebuuza nti mubutuufu bebiddeewo enzikiriza gye batugamba yeeruwa. Basebo ne bannyabo waliwo kye mulabye nga tekibatwala mu butonzi, waliwo kye mulabye nga omutonzi si kyabeetaaza. Mudde ku nnono lubaala aluma, mudde ku nnono obuwangwa bubanoonya, muve mu buwangwa bw'abazungu kubanga obwo bwajja okutusaaya tuve ku lutembe lw'abajjajjaffe. Basebo ne bannyabo nnyimiridde wano nga nze muwandiisi w'obutabiriza nga buli muntu yenna awulira ng'oyagala kudda ku buwangwa bwo olunaku lw'enkya osobola okundaba n'ogamba nti njagala ompandiike mu kitabo ky'abakkiriza munzikiriza buwangwa n'ennono nk'oyo obukatuliki byensaba tebiriiyo. Siroota mu luzungu, siroota mu bazungu, Yesu simulootangako wabula ndoota jjajjange, ndoota musambwa gwange. Basebo ne bannyabo Sabaswa Mbazira mujja kumuloota mumuyite sitaani, naawe bw'onoofa bajja kuyita sitaani. Ekyo kiba kituufu? N'olwekyo basebo ne bannyabo tubasaba mwenna tetuzze wano kweraga wabula tuzze tubaleetera amawulire amalungi ag'essanyu mudde mu buwangwa bwammwe nga Mbazira bwafiiridde mu buwangwa bwe muleme kugenda nga muli kireebereebe kubanga enzikiriza gye bagenda okusabira mu si yeeyiyo si lwe lulimi lwo. Tusabidde Mbazira mu lulimi lwe mu buwangwa bwe mu langi ye. Muve ku bigambo bye babasomera obusomezi nga babavunulira mudde mu buwangwa bwammwe. Nsaba Katonda wabajjajja abawe omukisa. Amiina.